po jako akawuwo. Ba LCs mwayawula stampu ey'omuluka n'eya LC wano ete mwayawula ebifo mwayawula mirimu. Mu lukiiko olwetabiddwamu bassentebe b'ebyalo mu munisipaali y'e Nansana abawedde ddala 23 nga lugendereddwamu okutema empenda ku butya bwe bayinza okutumbula ebyokwerinda wamu n'ebyenkulaakulana nga bayita mu kuwandiika abantu abawa omusolo mu kitundu kino. Meeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Bakitte asinzidde wano n'alabula bassentebe b'ebyalo bano ku batemu b'ebijambiya abazze balabikira mu bitundu eby'e Masaka, Rengo, Bukomansimbi n'ewalala, bw'atyo n'abasaba okwongera okubeera obulindaala ku bantu be bakulembera. Mulabe eky'ebijambiya kitabusi ekibere Masaka Nakaseke twagenda okuwulira nti kirina muŋoona leero namwana benegaki gembwa so tubasaba bulidde ku makya omukyala bwe baaludde ku ssaawa oyinza okukola ba TV omuntu n'abeeri n'ayingira temulinda temwebaka gende tutereeze ebyalo byaffe. Kyokka bassentebe bano boogedde kirabika ng'owejjangabika ne babuulira mmeeya nga bwe bamaze emyaka egiwera ddala 3 nga tebafuna kasiimo kaabwe ak'omutwalo ogumu nga tebalaba nsonga lwaki baba beenyigira mu nteekateeka ng'eno nga n'emirimu gyabwe gavumenti tegisiima. Kyokka nga mukulu oba abatayogera oba abadde mmeeya ningamba ddala tubula orientation tuze twogera orientation tetutuula twagala orientation tumanye emirimu gyaffe. Nze nyiza okugamba okujjako buno obuzire buno obw'ebyoga nze sitafu eyange emala n'emyezi 3 emeka sente za gavumenti ezabwereere. Wano Meeya Bakitte ayisa abali kakiiko k'ebyensimbi mu munisipaali eno okunnyonnyola, kyokka bano ne bategeeza nga bwe bali abapya mu woofiisi ekiwaliriza mmeeya okuwera nga bw'atajja kukkiriza buli ake ng'alondoola ensonga eno. Ebiseera eby'omabega tuyinza okuddayo mu biwandiiko naye mbadde njogera ku kaseera ako embaddemu agenda kuba wano amanyi nti kaakati ngenda naweru not one kuba sente zemufuna za gavumenti so nze mbadde nsaba oba ofunye sente zo babukadde 2 siti with the executive ate kibagana kufunako allowance siyomanyi yamulina okulaba namwe nga mweba bulungi ate oweero sitaalo bulungi. Ku nsonga y'ebyokwerinda tawunikira akawe Nansana Francis Byabagambi asaba bassentebe b'ebyalo bano okussaawo amateeka agafuga ebyalo byabwe ssaako n'okulondoola emirimu gy'ebitongole bannakyewa okulaba nga tebyenyigira mu bumenyi bw'amateeka. And I think the senior staff counter, please let us help the parishes, the wards, the sales to make those bylaws so they can make those bylaws to govern them. That's what the bishop was saying, that everybody should know that when you are coming in that village, you must register with the chairman, LC1. And that is compulsory, and that is in your what? Chirumu bylaws zamwe. Ku nsonga y'enzimba embi mu munisipaali y'e Nansana, injiniya wa munisipaali Wilberforce Mukasa alabudde bassentebe bano okubulibwa enguzi obuviiriddeko enzimba embi mu Nansana. So etteeka weeriri bulungi nti ploti etandikibwako recommendable plot etandikibwako erina okuba eri fuuti 5 ku 100 era ye plot etandikibwako era kyemuvamula tuba emphasizinze nga tubaga bannanga omuntu atunze ploti 5 ku 100 ate aleme gisalamu 5 ku 5. Oluvannyuma bano basomeseddwa ku misolo egy'enjawulo wamu n'okubalambulira pulojekiti z'ebyenkulaakulana eziri mu munisipaali y'e Nansana n'ekigendero ekyokulaba nga buli muntu aganyulwa nga Edwin Semmambo akulira ebyenkulaakulana mu munisipaali eno bw'annyonnyola. Ku buno ebiseera ebisinga tubadde nga tukolera ku division ku magombolola nga etwogera tujja kukola mu gombolola y'e Nansana. Neka kuno tulina kukoma bagamba enteekateeka yonna gye tukola tulina gikola nga tugiyetabira okumuluka. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'ettaka y'abagundi bali y'abapaaza nagikudde kati ogenda okunyaboti nga emirimu egikolebwa mu zooni yange omujego omubiri ofiisi sizibalaako misolo.